Takabako omutofu naye embooko ezimuyitako munne baamukwatira buusiya nga adduka e Kenya. Pulesa yali agala kudduka Kenya ng'obwakabaka bwabusuddewo. So pulesa baamukutte agezaako kudduka Kenya buusiya ng'atema kakati pulesa ekyabadde kikudduse Kenya ng'ate watugamba gwe kabaka omutuufu kyeki. Baamukutte adduka Kenya ng'ayambadde gomesi ng'omukazi. So pulesa yatugamba ye kabaka omutuufu n'atugamba mbwira yalina okubeera ku Namulondo kati embooko ezimuyitako akaaba. Kati pulesa ki ekyabadde kikudduse Kenya? Bulijjo olugamba oyina abanene, mbu oyina security, mbu sibanyi oyina obujulizi gwe kabaka omutuufu. Embooko eziyita ku pulesa nabagamba bavubukamu enjagambi bannanga bakyanwa enjaga ejja kwefuuza nti gwe president wa Uganda bagende bakuba emiggo ku mabina. Abawagizi ba pulesa muliwa badde ku TikTok nga bali yekabale nga tebamanyina byayogerako naye kati bigenze ku TV uyo ku radio akwewozaako ne kabaka. Kati ani agenda okuwangula nga kabaka bali mulwanira ntebe ne pressure? Kati pressure yabafiiriddwa bakabaka Buganda yebefiiriddwa. Tujja kulaba ani ajja okufiirwa. Twesange mu kooti tulaba ani afiirwa. Sebo ekyo si kizibu kyo. That's not your problem. Tujja kulaba ani anaafiirwa gwe tofaayo. Naffe kye twagala ekyo tugenda namba naffe kye twagala. Nga bw'okyagala. Kulabisa kukulira bubi. Gwe wamukutte. Ataliwa tulage ekifaananyi ng'akaaba mutulageeyo vidiyo nga bamukwata. Omanyi abamu muli basiru mwayonka babeerega mbizi. Kati pulesa bw'atalabikako mu kooti, teriyo bantu mu Uganda be baakwata nga tebalabikangako mu kooti. Ansami, teriyo bantu luzira be baakwata ne batalabikako mu kooti okumala emyaka 5. So muli basiru. Kati gwe Jima oli musiru tolina magezi. Kubanga oli musiru tokimanyi nti up to now abaana ba Nuupu abasinga obungi tebalabikangako na mu kooti. Kati pulesa bamuteeka mu kooti maso ogenda kukola ki? Singa pulesa olwaleero bamuteeka mu kooti maso ogenda kukola ki Jime? Muli basiru. Gwe Jime simanya Jime ate ba Jime tebaba basiru. Kakati gwe Jime pulesa watalabikako mu kooti ne bamusiba emyaka 3 ogenda kukola ki? Gwani atugamba tutwale omuntu mu kooti. Mu Uganda teriyo bantu be basibye emyaka 5 nga tebalabikangako mu kooti. Timuyina magezi. Kooti yawa gyagenda okulinnyamu. Kati oyo kabeere example. Mbusimanya mutulage ka video tukabalage nga mmwe baani. Pulesa agenda kuba ekyokulabirako gye muli. Nti okumanyira abantu. Mumanyidde nnyo abantu baana mmwe. Naddala mmwe ba Jime. Gwe Jime mwaba badde bawa omwana oyo sente avume kabaka. Gwe Jime. Kati oli wano mbusimanya bw'anaalabikako mu kooti ani agenda ajja kulabikako mu kooti. Bw'omusanga afudde nkya. Wano tewaliyo baana ba Nuupu batalinyangako mu kooti. Oli mwana muto Jime ate bwe mutaayige. Kati we bamuteeka mu kooti masho. We bamuteeka mu kooti masho. Oyo pulesa bagenda kumukuba miggo. Jiri ejamagye. Woko buchafu yake.
oyo wakubwa miggo gy'amagye nadda mu layini enjaga yamuweddeko dda yabadde adduka Kenya ate waba wamaanyi nnyo lwaki yabadde adduka why was he running wano tukuba emiggo wano era gwoba olowooza kooti wano tukuba emiggo gibuuze Bobi Wine ajja kubuulira gye baamukuba mu Arua bakuba Bobi Wine oleeta pulesa kano pulesa tanayigana kwesangula mbw ati kati mu kooti kabaka alina okujja nga Ssaabasajja Kabaka ajjawa pulesa newe bamutwala mu kooti tekyetaagisa na kabaka kujja ne balooya b'Emmengo newe batajja tusobola okumusingisa buuza Kibedi tali yeruzira kati no yenno Kibedi yavuma Juliet Zawedde ne Rebecca Agaba Kibedi taliyo n'abaamweyimirira baabula omanyi mu byogerere ye Saudi Arabia gye muli nga mwekwese mu obwo bed space naye muganda wange tukuteekeko mu kooti wano ojja kunoonya ne ba witness babuleggwe Kibedi aliwa taliyo baamuzizaayo omulundi ogwokusatu talina bbeiro kati gwe simanya Jime oyasamira eyo Saudi oli Saudi gyoyasamira ne muganda nge janguuko wano tukukwateko ojja kutegeera ati wano embooka evuga abantu bali mu safe houses babakubambooko Juliet Zawedde yasiba Kibedi yajjako mu kooti Zawedde yajjako mu kooti tali mu Amerika Rebecca Agaba tali Bungereza gwe Jime tomanya ate toyagala kumanya muganda wange Jime oli mazi ask me wono tekitwetaagisa kujja mu kooti kusiba muntu ekyo nno katika nkikubuulire you don't have to come to court personally wano Rebecca Agaba ne Juliet Zawedde basibye Kibedi nga basinzira mu Amerika omanyi bakadaama temutegeera abamu nosegedde ekintu ekyo wano tukuba ebyemwesuulasuula enjaga ebyo siba nomala okunywa obuyaga bwo sibaya biki ng'anyaga eti ajja kujja mu kooti ye ng'onaddamu n'okumulaba gwe puresha muyinza okuddamu mulaba mmwe bali mu kanyaga miggo kibooko ya bucaafu kibooko mbu simanya mbu ye yawangudde awangula ani oyo mbwa ng'awangula ani yawangudde wa kati eminyira gyonna gyamuvudde mu nnyindo owooza awangudde